eri abadde ngo yavudde ku muti negwira akabizi nga njiraba ajja atambulira mu bibira bonna baafa omwaka gumu yamfirana mu ngalo nga mukutte talya nnyama mbisi alya kibumba kati asimbangamu amannyo n'anuuna omusaayi n'akalekaawo kati tuba tuli ewaka ne batugamba mujje mumulabeko eriisa ebbanyuma kyokka nga yagenda kukyala nga mulamu. Kikakata ku ggwe nange okuyambako abo ababonaabona. Enjiri esooka yakutegeera bannaffe olwo ne tugenda gye bali n'ebigambo eby'essuubi watali kubalamula. Enjiri eriko ebikolwa eba yattenda okuzaama era nno eyo enjiri yeyamba obwakabaka bwa kitaffe okwongera okusaasaana. Tulekeraawo okwerimbika mu kwagala naye ng'ebikolwa byaffe eri okwagala bimenyamenya enju z'okwagala eri awo tukyalidde. Tulekeraawo okwerimbika mu Bayibuli n'ebitabo ebitukuvu byonna naye ng'ebikolwa byaffe bitamya abantu abo be tutwalidde Bayibuli okwagala Bayibuli oba ne Qur'an n'ebitabo byonna ebirala. Tugezeeko nnyo okutambulira mu njiri ey'entuufu eriko ebikolwa. Tugezeeko nnyo okupreachinga ebyo bye tuli kubanga ku nkomerero wadde tunapreachinga bye tutali ne waliwo akaseera byonna ebigenda okuvaayo bijje ku mmeeza zaffe. Akaseera ako kalibaako amaziga, kalibaako okuswala n'obulumi era kali tukasuka eyo gye tutaliva. Tusobola okukeewala. Okwagala kye kirabo ekisinga buli kimu. Okwagala kwa muwendo olw'okwagala kwa bbeeyi. Ettima lizitowa nnyo. Tugezeeko ko okwagala kubanga okwagala kwe kulina amagoba agatutuusa eyo ku nnamulondo ya Mukama waffe. Obukyayi bugenda tuzikiriza. Kiba kibi nnyo okwesiba ku bukyayi n'okujajinga bannaffe n'okwetwalira waggulu n'okulaba nti ffe tuli batuukirivu nnyo ekiyitiridde bannaffe basoba buli kaseera. Gwe yeeyita omutuukirivu kankusabire otuuke mu mbeera oleme kutuuka mu mbeera eyuza kukkiriza kwo. Bannaffe abamu bwe tuvuma obutali butuukirivu bambi baba n'embeera ze bayitamu ezibamegula olwo nno ffe ne tubajajinga. Kyandibadde kitya okubasabira, okubasiibira, okubakyalira ne tunyumyako ko nabo n'okubalaga nti ba muwendo yandibadde enkola. Nze nzikiriza eno enjiri gye tubuulira nga tuyita mu bikolwa okutuukawo n'okubambaatira bwe tukyalidde yegenda okugaziya yeekaalo za Mukama waffe. Yeekaalo esinga Katonda yagizimba mu mibiri. Omubiri gwe yeekaalo esooka era yesinga. Kitegeeza ki? Nti omubiri gwe gutuuka buli wamu yali mugezi nnyo ekitenkanika okugamba yeekaalo ey'emibiri gyaffe okuba yeekaalo esinga nti yeekaalo eno etuuka buli wamu. Olwaleero yeekaalo yange ezze wano nkyaliddeko mwannyinaffe era ne yeekaalo ye etudde wano zisisinkanye. Kakati oleke eddembe mu ffe liyite mu microphone eno tituukaawo mu ddiiro lyo then lisaasaanire wonna. Tulekeraawo okuwa ebizimba agazimbe gano aganene ge tukomaakoma n'ebitaalataala ne tugatonaatona ne tulekamu entebe ne tusinze ne tugamba nti banne Katonda ali wano. Nedda, tuleme kwemalira nnyo mu ebyo. Twemalire mu njiri eyo evaayo n'enoonya alumwa neeyogerako ko naye era ne munyigaanyiga omutima. Olwo nno tujja tukolera ddala bannaffe obulungi obutenkanika era ekyo kijja tubalirwa. Tuli mu kaseera kakuzaayo baana ku masomero. Kulaba Charity Foundation kwe tusinzira era tutuma wano tulina obwana bwa Katonda 17. Obwana bwa Katonda 17 twetaaga $5,000,000 mu emitwalo 10 okuwa kuli requirements. Nego ayina ebitabo, ayina rabba, ayina penso, ayina olweyo, ayina set, ayina toilet paper. Naawe asobola okuvaayo n'ogaa nti bannange obwana buli 17 kanyambeko akaana kamu, kanyambeko obubiri oba busatu oba buna oba bwonna. Bambi yimuka. Obuweereza buno tobundekera, si busobola nzekka. Nze omulimu gwange gwakozesa
linnya lyange na microphone eno kutuukako luno nkolengewo mukutu ogukima wooli nga gusuula eri obwana bwa Katonda buno bwonvaamu mu kaseera nga kano sijja kusigala waggulu ndi kagaati bugaati naye gwe eŋŋano entegeka obulungi era ewuuma okuzaama yeekola akagaati ak'ebbeeyi mwe bakama bange mbuweereza buno nze just ndi ddoboozi mbakiikirira n'enkiikirira ne bano betukwatako wadde nga Mukama ffenna yatusisinkanya era yatugonza emitima n'atukozesa nkwatiraako kwatirawo ku bwana buno buddeyo busome obukadde 5 mu emitwalo 10 bwe twetaaga buli kaana kawe emitwalo 3 maana Katonda wuli eddoboozi lino oveeyo Mukama ajja kikubalira era ajja kukuwa omukisa amanyi abampita Metanic Bongo oba Rima Sam nsinzira ku MR Live oba ku Metanic Bongo Live nate okutuuka gwe awo wooli era wondabira nkomyewo empaka okuwakana okubiyita ebyamasitaani okubitenda nuga nti wana Katonda ayina amaanyi n'okutukyayisa Katonda bye bijjira mu mboozi zino emboozi zino bw'oziwulira osobola okukyawa Katonda osobola okumwagala ennyo osobola okubiwakanya osobola okubivuma naye tekibijjaako mazima gaabyo nti obiwulidde emboozi nga zino z'abagezi bokka gwe kitannatuukako bw'oziwulira ojja kubikuka amaaso ate abikiririzamu naye kikakatako okuyimuka ojje obulira omuntu ono anyumya emboozi nga zino amazima omuyambe kubanga omuntu bw'avaayo n'anyumya emboozi nga zino aba alimba aba yeetaaga kisa nakubikkulwa nakusabira ave mu bulimba lwaki yandivuddeyo najja ku TV y'eggwanga ennene bweti n'anyumya ekintu ng'ekyo so mu mbeera yonna tubeeko n'ekifo mu tutuuze emboozi zino olwo nno zikolenga eddaala oba ettaala ery'ensi yaffe engo bamuzaala nayo mulongo bwe yatuuka ku kibuga erinnya ly'obulongo n'asooka alyejjako omulongo bamuzimbira ekibira yamulaba omulungi gwe yasooka omutwa ku kibegaabega kata amutte bw'akuba omulanga ekyalo kyonna kijujumira omulanga guyuza ekyalo kiramba simanyi byalya teyabitubuulidde simanyi engeri gyabifunamu teyabitubuulidde engeri gyabifunamu abazadde alina we yakoonye n'agamba nti bwe baafa teyalambuluddewo bye tukomyewo leero okumanya mu paati yaffe ey'okubiri gyebale kunyama kale ssebo naawe gyebaleko ssebo kati nkuyite mulongo gwe kyonna kyompita mpita mulongo omaze n'olikkiriza nti oli mulongo oluvannyuma lolikwekera ebbanga kwewaawo onkubidde essimu n'oŋŋamba eggulo ekiro ebintu byatabuse oluvannyuma lw'okunyumya emboozi muganda we yazze n'agamba onzise busi anti yaŋŋambye nti onzise kubanga badde njijja ku kyalo kuno nenfuna ak'okulya naye kati sikyayinza kukafunako bajja kuba batutegedde tuli tubadde nga tebatutegeera naye kati ajja kuba ategeerekese buli we banaalaba akasolo akaliiriddwa ti oli yayogera bwati ne bwati buli we banaalaba akasolo naye luli abadde ajja n'akola ebibye nga ye yaŋŋambye atambulira muki mu kufuna ye atambulira mu kufuna kyakulya ye bw'aba bw'ajja kuno abadde tannategeerekeka ng'asobola okweyigira kyakola ki kyalya kubanza sikola ki naye kati nagenze kumwanja mu bantu anaaba akiyigga atya ng'ate abantu bakimanyi mulongo bamuyitaani amanyi otumanyiiko lya Nakato ata yayina amanyi agagewo nze nange mmanyi lya Nakato erinnya ly'ekika taliina eryekika kati abo batuma ag'ekika naawe aba mwana mwana waayi mulimu ebintu kale ng'otya n'okukijjayo nti ye tebamutuuma linnya lya kika bw'aba mulongo tabaako linnya lya kika mulongo wange omwana ono ava atya mu kyalo najja
naddayo ajja atambula oba abaze emmotoka n'agiwalampa n'agiroowo ajja atambulira mu bibira ate mu kujja kwe bw'abazze kuno ajjira mu nkima emisana atambulira mu kifaananyi kya nkima aleme okutiisatiisa abantu oba okukangakanga abantu kati enkima eyo oyinza ogiraba ku mabaati nebuuka neddeeri kati bwe butuuka ekiro ate n'akyusa kkala nadda mu kifaananyi kyekituufu. Omwana oyo asobola okubula nti abadde awo n'abula bubuzi oba tabula omulaba nze nkugambye akyusa kati tuyinza okuba nga tutudde wano n'olaba enkima nebuuka negenda kati nganza akitegeera mba nkitegedde gwakirayoga nti enkima ziri kuba era ajjamu muno era bangi enkima eyo bagiraba oli n'abuuza naye enkima eno lwaki egenda etambulira ku mabaati etatambulira ku ki ku miti. Kakati omwana bwe bamufundiriza bwe bati basobola mukolako bulabe anti byebyo byeyeewala byeyaŋŋambye n'agamba oluusi yeewala ab'amasasi bayinza omukwata simanyi omutwala luddawa bintu bingi nasula era ekiro nga ntunula nga ŋŋamba agamba yeewala ab'amasasi bayinza okumukwata mbu bamutwale bagamba simanyi butonde bwansi bwaki bubeera muno bwe muti ekisolo kibeera kitya n'abantu kyova olaba nti bw'aba nga anajja eno mu mwaka ayinza okugyamu omulundi ogwo ave e Masaka ng'ate ajja asalaasala amagezi paka wano mpaka n'atuuka takoowa nnyo ate ng'akoowa kyatuukira na lunaku lumu oba waliwo waabulira mu mpewo n'abulamu nze ate mmanyi munnange kati nze nina omusaayi mumyufu ate naye alina mumyufu naye simanyi lwaki kiri bwe kityo banaye nange mulimu ebintu byesimanyi ebinnemerera okukola ki ebyo nga byali bisaana bali bakitaffe abaafa nga bwe balina okubyanja Naalongo siri Naalongo nze babiri wange Mulongo gona kati ebintu bino byewuunyisa kakati byabadde ayogera naawe yazze n'ayogera naawe yayogedde naye ng'oli mu kirooto yali ayogera nange ng'ali mu kirooto tasobola kujja n'ayogera nga ayogera ng'omuntu kati yajja n'omulaba emisana ng'atambula nga wali ku mugogo egundi kati n'omanya nti ku kyalo yakoze eki kwali yakweraga n'okimanya nti ku kyalo kwali kati bwajja bwabutuuka ekiro yena bwayimirira ku bbaati waggulu nga gwe webase wansi amulobooza oba okola ki emitima ng'okiraba oba n'okumulaba ng'omulaba naye nga omutima guno n'ebirowoozo byebikola ki byebitambula oba waliwo yayazeeko n'ayingira mu nju ate mu nju akolemu ki ayingirako mu nju kubeera wajja nkugambye wajjira mu kifa nkugambye nabwajja ajjira mu nkima n'ayimirira waggulu ku mabaati nze kennyini nenjiraba nyinza okutuulana nenjiraba nti yiiri baabalala bayinza noga nti kapa era kyekiseera kye kyali kituuse naye bamwogereko ng'akoye okwekwekereza ate ŋŋambe nti kubanga ebbanga lyemmaze nga nali nasirika emboozi nga toginyumya kati nga nyumya biki ebyo babinyumya katugenda empola gwe ng'omwana omuto mbadde nsaba tuddekokko ewaka omala okuzaalibwa bwe wazaalibwa maama ne taata baafa olina emyaka emeka nze baafa nina kale ewaka oba mu luggya lwa jjajja nze nali omuzzukulu asooka kati nga baganda bange abanzirako baali bato nze maama ne taata baafa nina emyaka 12 awo kuba nze nali nsinga bali bakulu bato bange naye kati abaali banzirako tebabamanyi nabbamanya nti oba baali bafaanana bwe bati naye nze nsobola okukuba akafaananyi nenga nti kati ono yali afaanana bwati n'ono yali afaanana bwati
Baafa bonna baafa lumu oba omu yasooka? Omu ye yasooka n'omulala Ani yasooka? n'addako. Yasooka yali maama, taata ye yasembayo. Bonna baafa mwaka gwe gumu. Omuntu yandigambye nti oba osanga omwana oyo balina ekintu kye baamusobya n'anyiiga. Era kati ffe ate tumanyi naffe twali bato. Kati nze siyinza kugamba nti oba yafa bw'ati, oba siyinza kugamba nti oba yafa bw'ati, naye nga bonna baafa omwaka gumu. Gwe ki kyojjukira ekyaliwo nga bafa? Kyojjukira ogamba kino nno kyanneewuunyisa bwe baali bafa. Kati nkugambye nti kiki nze kugambe nti buli omu yafa lulwe. Maama wange bamuziika awo bayitawo Mawokota. Ye yafa ki? Nze ate mmanyi yagenda kukyala waabwe. Kati tuba tuli ewaka ne batugamba mujje mumulabeko eriisa ebbanyuma, kyokka nga yagenda kukyala nga mulamu. Yali amazeyo ebbanga ki okukyala? Mu kukyala yali amazeyo ebbanga ki? Okumala eno ewaffe ng'agenza okukyala eri gye yafiira. yali amazeeyo omwezi. Yafiira. Yagenda si mulwadde? Yagenda si mulwadde nga ne muto wange yali asembayo yali amuyonsa. Ng'omwana oyo alina emyezi 9. Kati taata ye naye yali mulamu, maama n'afa nga ye talina kimuluma. Kati maama bwe baatutwala baatunona ne batutwala okugenda okumutuukako. Yatugamba bugambi baana bange mbabuulire tebabalimbalimba nti mwina ekika ekirala. Oyo ye kitammwe, kino kye kika kyammwe. Olwamala yanfiirana mu ngalo nga mukutte. Oyo n'agenda. Kati taata naye biri awo bizibuzibu bannaye bizibu byakunnyonnyola. Kati taata amala okulaba maama ng'afudde akubamu omulanga awo. Taata akaaba. Maama bwe yafa nga akaaba nga bamala nga batupakira nga batugamba mugende olumbe tujja dwalamiza waka. Nga batujjayo ne Mawokota nga batutwala eri e Buddu ewaffe. Gye baleeta omufu? Omufu twamuziika eno. Mugenda okwabya olumbe waka gye yali abeera? Ewaffe eri e Buddu gye baatugamba nti oba mumaze okuziika tugende olumbe tugenda dumalira eri waffe. Kikyolegeeza okumala olumbe balumala bati? Oluganda luzibu okulwa. Waliwo kye bakola okwabya olumbe nalyako omusika? Si kulwabya. Waliwo okumala olumbe? Kale ekyo oluganda luzibu. Kubanga kyemmanyi omuntu bw'afa waliwo ebyayi bye basiba bamulekwa ebyo byonna nti bw'ofa babasiba obwo obulombolombo. Waliwo osumanyi kiganye ekigambo kinnemye bagamba kati nga mumaze okuziika ne bagamba tugende olumbe tulukumire ewaffe. Oba bwe kitegeeza si bwe kitegeeza. Simanyi bulungi bajja tulambulula. Simanyi waliwo abantu ababitegeera obulungi. Kati anti olaba ne mufiirwa maama wammwe ijjukira twamuziika waabwe. Olwamala okumuteekako ettaka ne bagamba musituke mulinyirewo emmotoka tugende olumbe tulukumire. Ndowooza bakukuyita kukuma tulukumire ewaffe si bwe guli. Kijja bajja tulungamye. Kakati mumala okukomayo waka taata mulamu bulungi. Kakati ate ye taata we waayitawo omwezi oba omwezi gwawera omwezi. Waayitawo omwezi ye taata yali avuga bino emmotoka zino za loole ye yafa accident. Birowoozo bye byamutta? Simanyi. Omwana talina omuntu yandigambye omwana yalaba nga taata yanyiiza maama n'agenda n'afiira ye n'agamba na taata kamukube kabenje. Naye tusobola kuwaayiriza mwana kuba singa era yakigamba dda ati taata yali alina ebintu byakola maama kati nga ye bw'ajja e Kampala oba okuvuga ebyo bituleerabye nga maama amuleka mu nnaku bambi maama yabonaabona kale nga abeera mu maziga ng'ayinza okujja n'amuleka okumala ebbanga nga mwe mutoba. Tewali emmere mu kyalo ebaayo naye era omuntu nga wawasa omukazi obeera olina okubeera n'obuvunaanyizibwa. Naye nga ye ayinza n'okweza omwaka temumulabyeko. Dayira. Bali alina bakyala abalala? Ani amanyi. Bwe yafa tebaaleetayo baana balala?
tewali gwe baleeta tozaali tazaala buzaali emirimu gyamukwata alabika alali tazaala buzaali ate nga mwe yabazaala anti balugamba tebazaala mu kyalo tebazaala bbali okitegeera mbu tebazaala bbali abasaalongo basaalongo tebazaala bbali fe batugamba tata jjajja yatugamba ekika kyaffe tebazaala bbali era nawoba mukazi n'ogamba mbu nga tomaze kufumbirwa musajja oyo oba akugamba nti kale mbeera naye mu maka omwo tosobola kuzaala tiogende ebbali nti ofuneyo omusajja omulala omuzaalemu famire yali yakola ekyeyo kasita famire yaabwe ofuna omukazi omu obeerako oyo musobola okuzaala naye nomala ofulumako ebbali nti osoberera ozaala ebbali ne bwolwana otya tosobola munsinga muli ebintu yali yakikola atya jjajja nti simanyi yaga famire yaffe tetuzaala bbali jjajja oyo yalina kusaba jjajja ye yagamba bugambi bwabe nze kati olaba jjajja nze namubuuzanga ne mubuuza lwaki nze yabinkwekanga naŋŋamba ffe ewaffe twali balangira ebyo byokka bye yaŋŋamba temuzaala bbali kuba mwali balangira nga waakoma taata ne bwe yafubanga n'amalayo omwaka era yakomangawo nakaakati ne kaakati kababeera abalimu era abakyaliwo era teri muntu azaddeko bbali kakati naawe omwami wono gwewafumbirwa era naye tosobola zaala bbali sisobola okujjako nga nvudde ewuwe neŋŋamba nti kati kaŋŋende mpangisa omuzigo guli ate awo nsobola okuzaala naye mbu ndi mu maka ge ŋŋende nfune olubuto mpaale nfune olubuto ebbali nzijje nzaale omwana tekisoboka kisayansi kyali awo bannange nze nange simumanyi kati mulongo taata amala okufa osigadde gwe mukulu ewaka walina baganda bameka tuli bangi basatu twali bana okuna naafa okuna kali kasembayo buto kali ke yaleka ku malwere ko kaafiirawo kaafa kalina bbanga ki kafa kakuze akayina emyaka nga 9 bambi kati ani yali abeera nako maama waffe omuto akati gwosigadde wano ewaka mwali mulina enju muzimbye musigadde ewaka taata we yabaleka baatujjawo engeri gye twali abato ne batutwala ewajje taata yafa ne maama nafa nga jjajja n'asigalawo nga ye jjajja waali ne bakyala be babiri nga bali mu nju emu abakyala babiri mu nju emu abasajja beddama baali kaali ng'abakyala be babiri bali mu nju emu baawula bisenge tugende mu maaso kakati omwana ono ekibira kye kyali oledde weekiri taata okufa bo bamuleka mu kibira ye talina we yamutwala nakati wekiri talina we yamutwala yasigala awo kati we bamutwala waddamu n'omulabako okukomayo waka okuyingirako mu kibira okumulaba oba naye wamwabulira n'ogamba naye mulongo nze ŋŋenze bibyo naawe weeyiye bibyo awo twabeeranga ojjukira ffenna twali bato nga tubeera tuwuliziganya era nga tweraba naye kati okuvaayo okujja e Kampala eno awo nze namulekayo ate nandibadde mutwalawo tugende kati mwe mwali mubeera wano nga wali ekibira era nga mwabeera bwe babajja babatwala buwanvu kira babatwala butazi ku kyalo kirala oba baneiba jjajja yali neiba nemugenda ewa jjajja yali neiba kati ebintu byedda jjajja yali ayina ekibanja kati nga ettaka baliyita ttaka nga ddene kati nga ku ttaka kuli ye kwagenda asalirako baki batabani be kati okubanga n'ogende wa jjajja tewalinga okubanga n'ogende wa Haji wali awali akazikiti oba omuzikiti gwali ogumanyi weguli tewali wala nnyo kakati wakomangawo eno n'omulaba ne muzannya ng'era mu kibira tugatta ekibira kimu ekyo kyalimu nga
tutyabamu enku. Nga ne jjajja akimanyi ekibira kya muzzukulu wange. Kakati mu kibira ekyo mwagenda okukyalamu enku. Waliwo ennaku ng'ogyeko oluli we yakutiisa ennyo n'ogwa. Waliwo ennaku wagenda n'osiiba naye ne muzannya naye ng'olwo mwemanyidde. Tewali atya munne. Naye gwe oyinza okwemanyira gwe nga olina omusaayi ogw'omuntu. Omanyire kiri ekisolo ekina n'amannyo agakanuseeyo. Naye ndekamu. Amannyo gayitamu bwe gati. Okuzannya kubeera ludda waawo. Naye ng'olowooza ffe tuli bantu naawe. Gwe omuntu nabwe bagamba embwa nabwoba olunze embwa tekyetaagisa gikwata mu kamwa nti olw'okuba teruma. Kati gwe nga weemanyiza mbu olw'okuba mbw'ogenda kuzannya ng'ozannya naki era wagituula ngaawo oluusi n'omulawa ate naye asala busazi n'abuuka n'agenda ku bibi. Takwemanyiiza. Nga yeemanyiiza ki? Malimanyi engeri gy'oli muganda we ajjaawo ne mutuula n'omwebakako kkono ne weba naye n'akuleramu kkono. Bambi kiri wadde muganda naye kiba kisolo kiri kiba kitonde ate kibeera kyawufu. Ajja n'akyala bwe mwabanga kati jjajja waffe yalundanga embuzi n'amuwa akabuzi n'anuunamu omusaayi oluusi n'akalona n'akalya oba alya n'alyako naye ate talya nnyama mbisi. Alya kibumba. Kati asimbangamu amannyo n'anuuna omusaayi n'akalekaawo ye ne yeetambula. Namwe ne mutandikira ne musala ne mulya. Bagala toya kintu kifudde. Nani yagamba? Nze bangaasiryanga kintu kifudde. Kati ezo embuzi mwaziteekanga bazinuulangamu omusaayi. Gaba zisuula. Twali bakyalo bazikima ne bazirya. Tesimanyi. Taata afudde. Omwana taata ne maama baali bamutegeera ennyo bavudde mu bulamu bw'ensi. Baamuleka muto wa myaka 12. N'asigala bibye. Nange n'ensigala byange. Waliwo ko nga taata afudde. Waliwo ko olunaku yakulabirako ko ng'ayomba nga mulina obutakkaanya naga kati nze temunfaako ng'akaayana. Kale ate ng'akaayana ki? Era kuno namulabye ng'azze akaayana. Omuntu gwasoose okwogera emboozi eno ku kamera yazze n'akaayanamu. Kikyonkoze? Mbadde nze neetabaalira kyendya naye kati oyagala kundabisa. Aga abantu bammanye batandika okugamba nti gwe watuleetera kuno. Aŋŋambye okimanyi ekyo kiyinza n'okukuleetera omutawaana. Bagamba gwe watuleetera kuno ekintu kye tutategeera. Naye natusonyiwa kubanga ebiseera ebisinga abaana nga ye n'abantu nga ffe abantu tubanyumiza nti waliwo abantu abazaala abaana nga ye bawakanira ddala. Kati ebiseera ebisinga ndowooza kuba kusomesa. Kituufu. So mbadde nsaba atugumiikirize tusomese abantu bamanye nti ate n'abaana nga ye nabo gye bali. Anti kati okubasomesa tekigaana tubasomesa era ne bategeera nti gye bali. Bakaayana. Kati yooli ekyasinze okumuluma nti kubanga abadde ajja n'asanga abalunzi obubizzi bwabwe n'abugwamu ekiro enkeera basanga ki? Basanga mirambo. Kaakati ku luno buli wanaabugwangamu nga bagamba maama Jane twamulaba ku gundi ku TikTok oba ku TV ng'ayogera ku nsonga zino tugenda tusasule ki? Embizi zaffe. Tebalina bujulizi. Nange tebalina bujulizi. Nambuuza mbu kati onaasobola okubisasula. Nange ne muganze siina sente okujjako ng'ozinoonyeza ne tugula. Kati ye buli wajja mu mwaka ogwo ogumu. Jjukira simanya bbanga oba amazina naye nga mba mu mwaka mulaba omulundi ogwo. Mukatalidda. Kati bwe mulaba ate nange enkeera ngenda okulya nga bagamba mwalabye ekyalumya embizi ne mmanya nti kati nze ne mmira okitegeera. Maama gundi n'akaaba taatalana n'akaaba abeeri ne bakaaba ekyo ne kiyita. Waliwo nawe baagolokka wano ne bagenda bakwata amafumu bayigge ekyalumya embizi. Oli n'agenda okuyanga eri abadde ngo yavudde ku muti n'egwira akabizi nga ngiraba.
kwegamba nga gw'osirikira ki ekyama kyo kuba gw'okola ki okimanyi. Naye kati wano wekimala okwatuka wekiggira webuukya ku makya nga baga kozi baatugamba kino n'ekiri oli bwakulaba bwati mu kamera agamba yangambye gw'onaamanya agasanga okwo gy'onaagazza ye yakutadde kale ate nze nange nze siri mugagga nti nina kyeŋŋenda okulunda nti mumuwe nti kiki. Kati Nalongo we waŋŋambira nti okuva bazaddewo bwe baafa kwayo twanumyamu nga sinamanya nti olina mulongo waŋŋa nti ennaku gy'olabye mu nsi muno tetendwa noŋŋa nti baganda bo bonna abato gwakuza abaweerera era gwabasomesezza anti era navaayo kati bazadde bwe baafa ne tusigaza jjajja jjajja n'atulerako awo eyali atuleze nagenda okulaba nga kinnumiriza mu mutima okubanga baganda bange nze nsomyeko nentuukako mu P4 naye ate baganda bange abatasomyeko banaabeerawo batya mu nsi. Maama yafa taata yafa ate ne jjajja n'afa ne tusigaza taata waffe omuto. Sokoleke maama ne jjajja baafa oli mu P4 maama ne taata Saalongo ne Nalongo baafa oli mu P4 we byakoma ebyange ebyokusoma nenzijja e Kampala nentandika okunoonya emirimu nenkola obwawusigaalo nga bwenfuna 10 nkiweereza mu kyalo baweerere bano abaana abasigadde neŋŋamba bwe banaatuukako mu P7 waakiri nga buli omu akoze ekyayiza okwesomera ekipande era bwe gwali bonna abakomya mu P7 kati wava mu kyalo ng'olina emyaka emeka? Nze emyaka gyali nze gambye maama waffe yafa oba gyali 13 wabira ne jjajja omwaka gumu oluvaayo n'olakangende ennumbe neŋŋamba kannumbe ekibuga oyambala sapati yo ya bbulu yonga njiina nga si kigere wajjira mu kigere maama nze akubikira ye yaziika najjira mu kigere siryerabira n'akasikaati kange akateeteeyi kaali kakapiira n'ennumba site kapiira kekaki omanyi bino ebiteeteeyi obunaanuuka bye bayitanga kapiira nga kisika bwoti kigumu kiba kinaanuuka nga kiringa oba nkugereza eki nga kiryanga ekikooba ky'eggaali kati nga bw'okyambala kino okwokya kikwokya ku mubiri ekyo kye najjiramu olwo watuukira waani ate olowooza natuukira waani era najja ndiko Katonda ng'omuntu wa Katonda najja siina gwe mmanyi kuno siina gwengira nakeera 12 neninya takisi nti nnumbye Kampala nensulako ku street ey'Nakasera awo bwe watyo nemmala nenvaayo waliwo nasula ku kyaki natoba nno nengenda e Bukoto eyo awo nasulanga ku kyaki eyo nenvaayo nagenda okufuna omulimu muganda wange nga ntuyanya ennyindo naye kirungi nengufuna mangu ogwawusigaalo wasula ku street wali muntu yavaangayo nagamba bannakaana kana akasula ku street akawala kubuuza nti banne lwaki osula ku street ate nga okwaliko n'obulala obwana bwali bungi naye nga bwamala kunkozesa bunkubye empi bunkubisiza ayiga ebikonde nentandika okuyiga ebikonde nga ensi eno si nnyangu kati bwakuyigizanga ebikonde bwalinga buwala bonna n'abalenzi oyiza ebikonde olwo nga bugamba lwaki olina okuyiga ebikonde ndulina okukola okugenda okusala ensawo kati tuba tunalyaki bw'oba tosaze ensawo olina okugenda okulondalonda mu kasasiro w'Ennakasero olondelonde emicungwa egyo gye basudde ennyaanya obutungulu bintu byalinga bijijjuka Ennakasero bye batunda nga bw'omala okubirondalonda ate ng'okkirira Kafumbe Road wali wammanga ng'obirenga ku kkubo okitegeera ng'ate obitunda oba eri olonzeeyo akasero kamu nojja kujja olenga 10
olinga emirengo gya 10 bugenda okuziba nga ofunyeyo 10 zongezi. Entegeeza n'ensawo wali ogisazeeko? Saagisalako sigisobola. Kubanga ogambe bakuyigizanga nga tulina okusala ensawo. Tulina okusala ensawo. Ensawo yannema. Kati ne bangamba oba ggwe kulemye kati genda olonde e Nakasero ku kasasiro. Naye nga aliwo obwana obwali myaka gyere obwazisalanga obwana obwo. Abaana gye bali bane bw'oba okyatenda ekizibu ekikyo ate wali omuntu ekizibu akikusinza. Nze kati baalabanga ekikonde sikisobola jjukira nali luyongoyongo obudde obwo nga ndi mutini nnyo. Nina n'ebirowoozo bingi ne baŋŋaa kati ggwe lumbe Nakasero ku kasasiro ng'olina okukeera ssaawa 10 olabe bye baayiyeewo eggulo limu nga bannyuka olonde encakeera biteeke wali Kafumbe Road ku kkubo okuze abagenda okukola ki abanaabyongerayo kale kankugambe bw'oti ojja n'osena amazzi ge Nakivubo n'oyoza n'omala obyoza bulungi nnyo n'otwala akakutya wali n'obirenga. Abantu baganye Nakivubo mwala bayinza ogamba amazzi ge waliwo taapu ziri. Egwali mwala abagusooka ogulaba gwali mwala. Kati gukyali mwala. Anti kati unaye kati bazimbamu abantu abasinga tebagulengera. Awo Dani mwe yali asula omwo. David Nyamwanabira. Wamma David. Oyagumanyi. Bagenza ogusemiitinga. Oyagulako nga si musemiitinga. Gumwana Katonda ali eyo kyayina bazadde bo, kyayina abaana bo, okyasobola obbabeererawo. Lekerawo kwekubagiza. Lekerawo okulaba Katonda atali ffeeya. Olina w'oteeka oluba, olina ekyokulera n'akalimu. Lekerawo okululunkana okulaba nga ddala byonna tebikumala. Waliwo abalwana okutaasa obulamu bakuze ku bwana bwabwe. Naye ng'omulabe Sitaani agamba nti olwaira omubutwala. Mulongo, maama ne taata bwe baafa yatandika okulaba kala z'ensi entuufu. Osanga abazadde bwe baalingawo ebintu yali abitwala for granted, yalowooza byakusaaga. Naye bwe baafa nonno ye yakimanya era yamanya ogusenge taata ne maama gwe baali bakwatiridde guleme kubagwira. Bwe baafa gwabagwira. Avudde mu kyalo alumye mu kibuga tewali gwamanyi yatuukira Nakasero ku street atandise okuyingira ebikoosi ebikonde afunyize eŋŋuumi bamutrayininze nti tulina okusala ensawo ebyensawo bimulemye atandise okulondalonda ebibala mu kasasiro ajje yeeyi yabitunde. Muganda we yamugoberera. Muganda we yategeera atya gye yali ku kkubo yamulumbayokko n'amugamba owaaye okola kikuno yamuyamba okuvaako yavaako atya. Mu mboozi yaffe ey'okusatu tusabire bakadde baffe bawangaale batulabeko nga tukula era tusabe waleme kubaawo muzadde alaba mwana we ng'afa. Abaana be balina oziika bakadde baabwe ate mu kitiibwa si bakadde baffe ziika baana nedda. Oyo aba Sitaani taba Katonda. Ffenna twesabire tukuze ku bwana bwaffe wootali era wooliva abaana bo ne balilekera ebyassabe ebyenkana bitya nga bakyali bato bali bitwala bijja kubatwalibwako. So kyolina osookerako kiri kimu kyakwebikka mu musaayi gwa Yesu Kristo na kusaba Katonda omulabe Sitaani aleme kubbako bulamu ng'okyali mwana muto. Okuza obwana bwo yeyina okuba essaalayo era akuwa amagezi agabuddaabiriza n'agabusomesa mu mbeera z'okugunjuka n'okumanya Katonda. Tujja koma mu paati yaffe ey'okusatu tumanye omwana oli ensasagge yatandika okubanja bakadde be, yatandika okubanja mulongo munne, ayina engeri gye yayambamukko abaana bano abalala abasatu ng'oggyeko mulongo mwali abaana 4 yo badde omubaze abalongo 2 ne buno obulala 2 nti babalanzaalo kati mwali 5 singa obala n'omulongo oluzaalo lw'omulongo luba lumu babala enzaalo nti nazaala enzaalo 3 nga mulimu n'olw'abalongo. Kati kitegeeza bw'ogattako abalongo abo 2 muli abaana 5. Okay, babala nzaalo wabula tebabala baana. So luzaala enzaalo 2 nga kuliko abaana
bwe wazaala abana omulundi ogumu Weebale nnyo. zenzaala ebbiri. Awo tugenda otandikira programu yaffe eddako. Twagala programu eno tugende nga tugirya mpola tulabe byakomawa era bituuseewa era biragawa kuba bw'otunulira bw'oli osobola okuba bakubamu akafaananyi n'ogamba okusinziira wano ndaba nga biraga wano naye nga waggulu wa byonna kyetufa kiri kimu kyakukuyambako ggwe mwana wa Katonda atannasanga bizibu nga bino tubeeko ne kyetukusomesa obeere namugumu gy'oli nti ffenna lyekkubo lye twayitamu kuba gwe oyinza okubeerawo nga wafuna akazibu katono ng'ate eriyo omuntu akusinza ekizibu. Muganda wange aliyo abantu tulina ebizibu tulina agazibu ebizibu n'agazibu kuba aliyo oguzibu ate ogunene n'ogamba nti oyo ate agunsinza ne mubaamu ate alina akazibuzibu akatono newaweewo ate alina ebizibu nga bingi ate nga si bibi nnyo birimu enjawulo. waliwo n'alina ebingi nga bibi ne wabaawo n'alina ebingi nga bibi. So buli omu agume yeyongere kusaba nakisa ku mutima gwe. Weebale nnyo n'okwerula omutima gwo n'oguggyako obuzito naye gy'oli beera ng'omutima gwo ogujjuza obuzito buli n'ebintu tebigenda kwanguyira naye genda ng'oguwewula buli kintu okiraba ogaye sinze ensooso okukikola ki okukiraba ate waliwo abalala abakiraba nange nja kiyitamu nga bo bwe bakola ki bwe bakiyitamu. Weewaawo.